Obunkenke bweyongedde, obubbi obw'emmundu bweyongeredde ddala mu ggwanga erya Uganda. Akatambi ako kumulaba kakwatiddwa mu ofiisi y'ekibanda ekitunda emmotoka. Simanyi lwaki babiyita bibanda, kimpulikikira fane babiyita ekibanda ekitunda emmotoka, ekibanda ekitunda emmotoka. Ebibanda lokali nze okusinza ku kyenfunamu ndaba nga bino eno eby'amanda mwe batundira amanda gano eno ag'okupima. Bino okupimako amanda, bampeeyo amanda ga 500, bampeeyo amanda ga 1,000 ebyo. Nze bibiwulikika ng'ebibanda. Naye akatambi akakwatiddwa mu kibanda ekimu ekitunda emmotoka n'era ng'ababbi abakutte emmundu kubanga bali ku shuwa nti nera emmotoka ogigulira mu miliyoni kitone nnyo, miliyoni 10, 15, 20, 30, 40, 5, miliyoni 600, miliyoni 140, miliyoni 200. So baalumye ekibanda ekitunda emmotoka era we batyo ne babagamba lala chini, okulala chini we batyo ne bajjayo emmundu ababuuza sente ziriwa mu katambi. Osobola owulira ng'ababuuza sente ziriwa, sente ziriwa, sente mwasaddewa, gy'oli be bazikoze, sente ziriwa, gy'oli be basuubula emmotoka, sente ziriwa. Leka nneme kwogera bubi. Omubbi oyo ayinza olaba akatambi kano eno n'agamba SMX bw'otwogerera. Leka nneme kwogera bingi. Ababbi abo babeera ku social media nabo babiraba ebintu. So ayinza obbeera awo ssebo n'agamba oyo omuvubuka y'ani yatwogeredde mbu SMX media. Kale katumukyalireko naye mugenda olaba akatambi akaddako nzaalaala chini. Bannange munsonyiwe, bannange tokuba, taata sonyiwa, taata ondeke. Naye ng'obubbi obuliwo kati abasajja babbisa mmundu ate tebaliiko time oba kiro oba misana kubanga obwo bwabadde budde bwa misana. Okitegeera bulungi nnyo n'era amasasi gaawulikikiddwako nga gavuga. Kati awo buli omu agumye munne, kyonna ekijja kyandibeera nga si kirungi. Wano ku SMX Media kankusaba subscribinge onyige ne ku notification bell eyo tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino.